Abatuuze ku kyalo Nalugala Mawugulu mu bitundu by'Entebbe basula ku bunkenke olw'abantu abagambibwa nti balumba ekyalo kino mu bitundu mu budde obw'ekiro n'Ebijjambiya nga ne gye buvuddeko waliwo ennemundu eyazuuliddwa ku kyalo kino ng'akitegeerekese nti bino byonna bisibuka ku nkaayana z'ettaka. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Ssentebe w'ekyalo kya Nalugala Mawugulu Baliwa Henry ne kansala akiikirira ekyalo kino ku Town Council ey'Ekatabi Mulika Lawrence be bakulembeddemu abatuuze ku kyalo kino okuwaayo okwemulugunya kwabwe kubatamanya ngamba ab'Ebijjambiya abalumba ekyalo kyabwe nga kigambibwa nti bano baba baleeteddwa abamu kubateeberezebwa okuba abanyazi b'ettaka okukuuma ettaka lye bagamba nti lyabwe. Bankubira nga twali ku byambwe naye abesisi bagitwala ne kontineri yali bagamba nino naye yali yaggibwawo yabbibwawo ate ababbawo kontineri ne balekawo emundu ate bali baleese okukuuma nabo tetumanyi mayitire ge bakola ki babuliramu kati tuli awo ku bunkenke obundi awo banayita kati bomu ne bazitusuulamu kubattaka. So tusaba ensonga eno ey'ettaka ekolebweko mu kitundu kyaffe tuveemu abantu baffe okubeera ku bunkenke. Bino byonna bibadde mu lukiiko olukubiriziddwa omuduumizi wa poliisi y'Entebbe Kenneth Muheire ku ttaka okuli enkaayana wakati wa muzeeyi Katongole David agamba nti yaligula mu myaka eg'72 n'alikwasa mutabani we Kawesi Francis n'oludda olubadde lukulembeddwa Katumba Edward ng'agamba nti baamuguza ekibanja kya yiika 2 mu mwaka gwa 2016 nga bano baatuuka n'okusaawa ebirime ebyasangibwa ku kibanja kino ekyavaako n'abatamanya ngamba okulumba ekyalo kino nga mu nsasagge yonna eyaliwo waliwo n'emmundu eyazuulibwa ku kyalo kino. Era olukiiko gye luggweredde omuduumizi wa poliisi y'Entebbe Kenneth Muheire alagidde buli kikolebwa ku ttaka lino kiyimirire mu bwangu ensonga zaabwe bazitwale mu kkooti zisobole okugonjoolebwa. Ekifo ky'okweta ne mwetingana ne mwetima buli kimu ne mufuna criminal cases ezibateeka mu makomera emyaka n'emyaka mukitwale ensonga zaabwe mu kkooti gonjoole ensonga eno eyawa. Ekyokuzimba musooke mwekyawo okuzimba oti ebasaliremu ekyokukola. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza, Entebbe. Kyaddaaki abaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti bakaanyizaawo okuyimiriza mu keediimo kaabwe baddeyo mu paalamenti olwaleero okuwuliriza alipoota gavumenti gy'ereeta ekwata ku nsonga ezaayanjulwa oludda oluvuganya gavumenti naddala eza bannayuganda abaawambibwa ebitongole by'ebyokwerinda. Ensinkano eno etudde mu ofiisi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ng'esoose kwekenneenya alipoota gavumenti gye yakoze ku nsonga ezaayanjulwa akulira oludda oluvuganya gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omwezi mulamba oguyise. Ensonga ezaayanjulwa kuliko gavumenti okunnyonnyola ku mayitire ga bannayuganda abaawambibwa ebitongole by'okwelinda, gavumenti okuyimbula bannayuganda abaggalirwa mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi, gavumenti okuyimbula bannayuganda abavunaanirwa mu kkooti z'ekinnamagye n'ensonga endala eziwerako. Wabula abakulembeze b'ekibiina kya FDC mu paalamenti bo ensinkano eno tebagyetabyeemu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga General Severino Kayindo Tafiire yategeeza Kyabasa enkyaleero nti gavumenti yasazeewo okukomyawo alipoota eyakolebwa eyali minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odongo ekwata ku kwemulugunya okw'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti, era alipoota eyo yeesubira okwanjulwa mu paalamenti olw'eggulo lwaleero ng'ekoleddwamu ennongoosereza entonotono. Ministry ya Kampala eyongedde okumyumyula amateeka ku basuubuza balemedde ku nguudo z'ekibuga nga Uganda yeeteekerateekera enkuŋŋaana 2 eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuli olwa Nana Land Movement Summit Namu n'olwa G77+ China ezigenda okubaawo mu January w'omwaka ogujja. Minisita ombeezo wa Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye agambye nti embwa ne kapa ebitaayayiza ku nguudo z'ekibuga nabyo bigenda kuttibwa. Ebisolo ebirala omuli embuzi, endiga n'ente ebitaayayiza ku nguudo za Kampala nabyo bigenda kuboyebwa biterekebwe okumala ennaku 7 bannyini byo bataalabika ebiriibwe. Abatembeeyi abakolera ku nguudo z'ekibuga nabo bagenda kukwatibwa n'ebintu byabwe ate buli bintu kesisi ebyeneekwata si byakuddizibwa eri bannyini byo. Abaana abali ku nguudo z'ekibuga Kampala bagenda kuyoolebwa ate n'abo ababaleeta baakukwatibwa bavunaanibwe emisango era gwe gunakka mu vvi wa kusibwa emyaka 7.
abayina bu kioski ne bu container mu bakolera emirimu gyabwe n'abakolera ku mbalaza ne ku nzigi z'amaduuka ebikwekweto bino tebigenda kubataliza. Buli alina ekizimbe ekiri mu mbeera embi alagiddwa okukisiiga langi mbagirawo okugula akapipa akakasasiro okuva mu KCCA akatundibwa obukadde bubiri era nga ate akikolewa kusibwa mu komera. Bakizimbe kya fulo 12 nongamba tosobola kukwata milioni 2 nga ne mupangisa omu asasula milioni 6. Tindi tujja kuteeka kuje omanya Abannayuganda bo bangu gwe kasoto omulaga nti oli serious akikola omulaga nti oli musibya byayi takikola. So etteeka weeriri ekisooka twagala ebizimbe byammwe mukimanyi mu bisiige. Ekyokubiri twagala kasasiro ate mukimanyi mwe mulina osasulira kasasiro kati mbagambye kaneeweeyo tumwetikke naye kati mulina omuteeka wanaakola ki wanaalaga simple. Abakyala abakuba obwamalaaya mu Kampala balagiddwa bamuke mangu embalama ne ku mabbali g'enguudo wamu n'ebizimbe mbakolera emirimu gyabwe kubanga kino kiswaza ekibuga Kampala. Please awo tugenda okwetegera betegera mu ziwoteeri begenda mu hoteeri wali ku speak wetege munda ne sikukubo lyange ku to ebye mwolesa byebiki abamu ne bye mwolesa biriko mugaba ya bisalasalada. So please mujye mugaba wa mukukubo after all buli wa taxi alagiddwa okufuna paaka mwakolera ate aba boda balagiddwa bafune stage obanakolera. Mu mbeera y'emu waliwo n'enguudo ezigenda okulambibwa nga si za kuyitako boda n'ebisaanyizo ebikakali ebiteekeddwa ku ba boda mu Kampala mu nnaku ezo omuli driving license oba pamiti okuba n'emisolo ku mmotoka oba ku bidduka byabwe elementi ezibatangira okufuna okukosebwa nga bafunye obubenje reflector jackets obulambiddwako stage ku bakolera emirimu n'ebirala. Mu mbeera y'emu Kyofa Togabye ayogedde ku kyabaviiriddeko kweyambisa eggi lya SFC okuddaabiriza ezimu ku nguudo z'ekibuga n'agamba nti bano bakolera ssente entono ddala ate nga bakolera mu budde. Mu mbeera y'emu Kabuye Kyofa Togabye agambye nti KCCA etumizza ettaala esukka mu 500 okuteekebwa ku nguudo z'ekibuga buli mita 2 bagenda kuteekawo obupipa obukuŋŋaanyizibwamu kasasiro kikendeeze ku bujama mu Kampala. Ebyo nga bikyali bityo gavumenti ewadde ministry ya Kampala nsalesale wanga 3 omwezi ogujja ogwa Desemba okumaliriza omulimu gw'okukola enguudo zonna eziri mu kibuga ezinaayitwako abagenyi abanaakyala kuno mu mwezi ogwa January omwaka ogujja. Omusasi waffe John Musisiika abituwe. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabiyanga bw'abadde ayogerako n'abamawulire ku media center olwaleero ategeezezza ebiragiro bino n'okussaawo nsalesale kijjidde mu kiseera nga gavumenti eraba ennaku ziggwereddeyo ddala era ng'abamu ku bagenyi abagenda okwetaba ku nkuŋŋaana zino eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuli olwa Non-Aligned Movement NAM Summit awamu n'olwa G77 plus China nti abagenyi abagenda okuzeetabamu mu January w'omwaka ogujja gavumenti ekitegeddeko abamu bagenda kutandika okuyingira mu ggwanga mu Desemba w'omwaka guno era kwe kusalawo KCCA omulimu gweriko gw'okuddaabiriza n'okuyoyota enguudo zino zonna ezigenda okuyitibwako abagenyi bagukomekereze ng'ennaku z'omwezi tezinnawera 3 Desemba w'omwaka guno tugenda okutuuka mu January nga zonna ziri katebule era abali ku mulimu balagiddwa obutalemererwa. Enkomekereza yazo eza kubeera 30 Desemba 3 Desemba eno omwezi ogujja tujja kuba tumaze okulongoosa enguudo lwa mukolo naye okulongoosa enguudo zaffe ng'Abannayuganda kugenda mu maaso paka kujja kugwawo Yesu ngazze kubanga enguudo zibeera nga zonooneka naffe nga tukola ki nga tukola. Mu mbeera y'emu Kabiyanga ategeezezza gavumenti etandise ku nteekateeka ez'okwongera amaanyi ebyuma byekalimagezi omuli kompyuta n'amasimu ssaako ne intaneti bibe nga bidduka sipiidi za kizungirizi olwo abagenyi abajja mu ggwanga baleme okukozesa intaneti esooba. Weri etegeka kulaba nti byakalimagezi byonna abagenyi bajja kukozesa biri mu mbeera nnungi ate buli mugenyi bw'abazze asobola kuba ngali in touch n'abantu be n'ebitongole byabwe. Kati naffe tuli mu nnyonyo kati twongeza ku maanyi ga intaneti twongeza ku maanyi ga masimu
byonna wetuli tubikola ate n'okwongeza ago amaanyi gabe kalimagezi mu Kampala. Kulwakina na munana katuinza munana CBS FM radio lwasa mayinja munanda gwe musese jone. Kooti ejulirwamu egobye okusaba okwa Uganda Muslim Supreme Council mwebadde yagalira kooti neeyimirize ekiragiro kya kooti ebyobusuubuzi eyakkiriza omusuubuzi Justice Kyabahwa okubowa ebyobugagga by'obusiraamu olw'ensimbi obuwumbi 18 n'obukadde 9 z'abanja. Okusinziira ku mulamuzi Christopher Kashirabake, Uganda Muslim Supreme Council eremeddwa okumatiza kooti nti eneewangula omusango ogwo era nti singa kooti esazaamu ekyokutunda ebintu by'obusiraamu kiyinza okukosa omusango munene gubawaaba. Omulamuzi Kashirabake ategeezezza nti olw'okulaga obwerufu mu musango guno Kyabahwa ateekeddwa okukkirizibwa okuteeka mu nkola ekiragiro ekyayisibwa kooti y'ebyobusuubuzi ekyayisibwa ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba omwaka guno okubowa ebyobugagga by'obusiraamu ebitayinza kukyusibwa kuva mu kifo kimu okudda mu kifo ekirala naddala ebiri mu mannya ga Uganda Muslim Supreme Council aggyeyo ensimbi ze yeetaaga. Ebimu ku byobugagga ebyetaagibwa omusuubuzi oyo kuliko ettaka eriri ku plot namba 30 ku William Street mu Kampala, ettaka eriri ku Kampala ku plot namba 23 okutuuka ku 25, ettaka eriri Ekyanja wamu ne square mile ey'ettaka esangibwa mu bitundu by'Ebukwe mu district y'e Hoima n'ettaka eddala eriri mu bitundu by'Ejjinja ne mu bitundu by'Embale. Okutunda ebyobugagga bino ku nnyondo ebiwerera ddala 8 eby'obuyisiraamu kyakuteekebwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba omwaka guno singa ekitebe ekya Uganda Muslim Supreme Council kinaalimu okusasula ensimbi ezo ezikunukkiriza mu buwumbi 19 ezibabangibwa Kyabahwa. Emitawaana gya Uganda Muslim Supreme Council gyatandika mu mwaka 2002 bwe yakola endagaano ey'okutunda ettaka eriwezaako erisangibwa mu disitulikiti y'e Sembabule lyatunda ku nsimbi obuwumbi 3 n'obukadde 5 n'eriguza omusuubuzi Kyabahwa kyokka ne kizuulwa nti ettaka eryatundibwa lyaliko omuntu omulala eyali alikolerako. Kino kyabagula Kyabahwa okuddukira mu kooti ng'awakanya aba Uganda Muslim Supreme Council okumuguza ettaka lyategeeza nti lya mpewo era n'abategeeza nti mu ndagaano gye bakola mwalimu amagoba ga bitundu 12 ku buli 100 ku ttaka eryo singa balemwa okulimuwa mu bbanga erikkaanyiziddwako. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri atabukidde abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu ne ba RDC olw'okulagajjalira mmotoka za gavumenti ezisindikibwa mu bitundu byabwe. Omusasi waffe Davis Dungu Joero kaatuwa ebisingawo. Ssaabaminisita Robin Nabbanja okwogera bino abadde ku kitebe kya minisitule y'ebyobulamu ewandegeya mu Kampala mu kusimbula ambulance ezisobye mu 10 zezisindikiddwa mu constituency ez'enjawulo ne ku malwaliro okwongera okutambuza ebyobulamu mu bitundu ebyo obulungi. Ssaabaminisita agambye nti mu kiseera kino ebyobulamu by'eggwanga bibadde bikyalimu obwetaavu obwa mmotoka ezitambuza abantu era nti gye buvuddeko olukiiko lw'abaminisita lwayisa okusoosowaza ensonga y'ebyobulamu ebisookerwako nga bagula ambulance ezisoba mu 108 era nga kuliko n'ezo ezigenda okutambuzibwanga etambuza abantu ku mazzi naye nti batuuse ku bitundu 54 ku buli 100 mu kutuukiriza enteekateeka eno. Nabbanja agambye nti kyenyamiza okulaba nti mmotoka nga zino n'ebintu ebirala ebikozesebwa ebiba biguliddwa gavumenti bwe bisindikibwa mu bitundu ebyenjawulo abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu tebabifaako ne ba RDC ate olwo ne byonooneka abantu batandika okunenya gavumenti yaabwe nti erina kye bakoledde. The permanent secretary has spoken about cases of misuse of our ambulances. I'm told some of them were carrying charcoal, others carrying cows, these storing goats and cows. So you must ensure that these ambulances are put to good use, and I urge the RDCs to play their oversight role. As stated by the Honourable Minister, I am about to flag 53 ambulances out of 117 procured. Asabye abakwatibwako ensonga eno gisaako amaanyi n'essira okulaba nti ambulance ate tezikozesebwa mirimu mikyamu.
ambulance 53 kwezi 1016 ezibadde zina okusimbula olwaleero Nabbanja zasimbudde era nga ku zino 25 zaguliddwa gavumenti ya Japan era n'agamba nti wakyaliwo n'obwetaavu bwa ambulance endala okutuukiriza ebirooto bya gavumenti eby'okuteeka ambulance empya ez'omutindo mu buli kitundu ky'eggwanga ekyenjawulo. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye newankubadde zino zisimbuddwa obwetaavu bukyali bulina eddala naye n'asaba abantu okuzikozesa obulungi. Zigenda kusolvinga ekizibu ky'okutransportinga abantu ababa bafunye accident, abakyala baagala okuzaala, abakyala abadde bazaddewo obwana obutatuuse nga baagala obutwala amangu mu ddwaliro eddene. So bijja kuyamba mu emergency services. Eyaliko minisita mu gavumenti eno Sarah Opendi Nkatimba Kaweddemu agambye gavumenti eno okulowooza kukola amakubo ambulance zino zigenda okuyita okutwala abantu mu malwaliro n'okwatuusa mu malwaliro gye baba bagenda. Kubanga bw'ojjawo badokita ne bannurses n'amalwaliro ekiriwo erina okubeera ambulance kubanga omuntu ayinza okulwala ne bamutwala mu ddwaliro kati nga health center 4 ate nga badokita bakugu abasobola okutaasa obulamu bw'omuntu ono taliiwo naddala abakyala nga bazaala. So ambulances nga zino ziyamba okutwala omuntu mu budde. Kwa CBS FM Dungu David. Ekikanga bwakigudde emakindi emmotoka ebadde etissa amatooke bweremeredde omugoba waayo n'esabala abantu babiri n'etusabala abantu era omwe mutiddewo mu ttuntu lya leero. Kiteeberezebwa nti emmotoka eno ebadde tekyasiba kubanga esoose kutomera mmotoka ezibadde ebbaliwo oluguudo okutuusa lw'evuddeyo n'egenda etomera boodabooda ebadde esala ekkubo n'ettirawo omusaabaze abaddeko. Kansala w'ekitundu kino yatubuulidde embeera bw'ebadde. Enjega ebadde accident y'amaanyi egudde wano mu junction ya Kibuuka, emmotoka y'amatooke eremereddwa okusiba ebadde eva engulu emakini Petro City ng'eserengeta wansi ebadde etuuse nga ku mafuta ga Africa Oil n'esangawo emmotoka egudde mu kinnya kya National Water kyeyazibye trailer n'efunze ekkubo. Kati bwekubye engombe omusaabaze abadde ku booda n'agezaako okugibuukako n'emutomera n'emuttirawo era emmotoka y'amatooke n'eneegwa kyabugazi. Tuli wano abantu bali mu nsasage y'amaanyi bali mu kiyongobero. Emmotoka trailer ey'amafuta ekyaliwo eyatubidde mu kinnya kya National Water, emmotoka endala gyetomedde abasirikale bagitutte era ne mayiti bagiggyeewo bagitutte. Parliamenti y'eggwanga erya Kenya kyaddaaki egobye engoye ezimanyiddwa nga Kaunda suit mu parliamenti era tewali member of parliament akkirizibwa okuba nga ayambala engoye ezo era ng'engoye zino baazituuma oluvannyuma lwa president eriko mu ggwanga erya Zambia amanyiddwa nga Kaunda. Kakati speaker wa parliament mu ggwanga lino erya Kenya avuddeyo mu busungu obungi mu bukambwe Moses Wetangula n'agamba nti engoye zino eza Kaunda suits tazaagala mu ggwanga lino erya Kenya, tazaagala mu parliament y'eggwanga lino erya Kenya era n'agamba nti engoye ezo tezikkirizibwa omuntu yenna mu ggwanga lino erya Kenya. Kakati kigambibwa nti engoye zino batera okuziraba mu president w'eggwanga lino erya Kenya amanyiddwa nga William Samoei Ruto era ng'omukulu ono ayagala nnyo suuti eno emanyiddwa nga Kaunda suuti era nga yatera okujambala mu events ezenjawulo ng'agenda okukola ebintu ebyenjawulo era nga zino engoye zasingira ddala okwambala. Kizibu nnyo okulaba William Ruto ng'ayambadde esaati empanvu oba mu suuti, atera okwambala nnyo Kaunda suuti. Kakati kigambibwa nti parliament evuddeyo negamba nti engoye ezo tebazaagala mu parliament, tebagala kulaba member of parliament ng'azambadde era bagambye nti Kaunda suit tebajagala mu parliament n'empale egenderako byonna tebabyagala. Kakati kigambibwa nti Kaunda suit yagenda maaso n'okubanga etuumibwa after president eyali mu ggwanga erya Zambia amanyiddwa nga President Kenneth Kaunda. Speaker Wetangula avuddeyo n'agamba nti engoye zino fashion eno tajagala mu parliament. N'agamba nti fashion eno egenda maaso n'okubanga emenya dress code ya parliament ya Kenya. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ayagala abasajja babeere mu suuti bulungi engolole, babeere mu saati ng'eriko ng'ayambaddeko ne taayi, ayambale essaati nga ya mikono miwanvu, empale nga bagigolola bulungi, stocks mu ngato n'engato. Oba member of parliament yenna oba omuntu yenna akola mu parliament ayambale uniform.
n'agamba nti ate kusaidia abakyala balina okwambala engoye za business, balina okubeera smart, ebiteeteeyi skirts naye nga bibikako ku maviivi biwanvuko. N'agamba nti ebyo balina okuba nga bambala blouse nga ya mikono miwanvu ku bakyala, tebaagala bumpimpi buli tight. Kakati Speaker wa Parliament ng'akaaye kigambibwa nti engoye ezo za William Ruto tazaagala era tayagala kulaba muntu yenna ajja mu Parliament ng'ayambadde engoye ezo. Era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti dress code ya Parliament bagimanyi bulungi nnyo. Kakati Kaunda suit yafuna popularity mu ggwanga erya Kenya n'amawanga amalala, era ku social media abantu abasinga batera okulabikako nga bambadde ezo engoye eza Kaunda suit. Kakati President William Ruto era nga naye amanyiddwa nga President mu Africa ayagala nnyo okwambala suit eno ya Kaunda suit. Kakati Parliament evuddeyo negamba nti tekyayagalira ddala Kaunda suit mu Parliament. Stay tuned and don't forget to subscribe.